Pastor Jessica Kayanja ngonono ye mukyala wa Pastor Robert Kayanja avuddemu omwasi kyakoze Pastor Bujingo alikinyumizako n'abazzukulu kankusanyire katambi katono nnyo nenga nkusaba subscribe nga gwatanaba nawe atana likinga video genda maaso bwoti obiringa ogira kaka kalala I am a winner by standing by divorced chaste women lero wanange mugenda kunyiga yes. Amen. Musumba Jessica Muwanguzi kubanga ayimiriddewo n'abakyala abalekereddwa babba baabwe. Anti oli yangamba olutalo n'oluwangulako nze nawangula dda nze sigenda kukkiriza mukazi kuvumibwa. Amen. I'll win this battle because I won't accept a married covenant woman to be abused and despised. Nze ne bw'ogamba otya ne bw'ongamba nkukwatibwa obujja ne bw'ongamba attackinga kasitoovuma omukazi. As long as you abuse a covenant woman, ngenda kuvaayo njogere. I will stand out right to speak, to be a voice for them. Kasitoovuma abaana b'ozadde. When you tarnish the children that you gave birth to, I will still come out nja kuvaayo and talk. Njogere. But nothing equals the glory of God in defending those women. Tewali kisinga kitiibwa kya Katonda kulwanirira abakyala abo nakubasikayo. Amen. To deliver them out. Yes. Amen. Nze boogerera siganye. I speak for them, that's right. I can't deny. I cannot tolerate a man who stands up and insults his wife. I cannot tolerate a man. First of all, any man who abuses women is a weak man. Very weak. It is like fighting a child. Because the Bible refers to us as weaker vessels. I know the feminists are going to say we are not weak. That's what I am being scriptural. So there I will always talk. Whatever you say. And especially when it is a wife who has sacrificed. Because I'm a wife, I've been married for 32 years. I'm the wife of a pastor. I know what it takes. But I want you to know that the glory, side dish possible, they don't defend them. Sina side dish nze gwe defending. Oli wakera na mpana just kaina mafuta which nze siwa ufuzi nti. The sister ladiro. I can't defend a thief. No way. Sister ladiro. Kati ate ni wano. Kati ate no, but the glory of God has greater power. Even though the Bible commends me to defend these people, but the glory of God has a greater power, giving direction to these women and pulling them out, and He has done marvelously. Buterevu nnyo oyo nno ye Musumba Jessica Kayanja kansubire mbigambo bye osobodde okubira nga ate mwanatu omwewulirirako nno akutte Omusumba Bujingo n'amugayagaya n'amuyuzayuza n'amala n'amukasuka wali mbigambo bye kansubire omwewuliridde kalina ne watuuse n'agamba ati agenda lwanirira abakyala bonna naye tagenda kulwanirira ba side dish. Ekyo kirabirewo nti abadde alumba Susan Makula lwakuba engeri gy'akyogeddemu taagadde kumulumba directly naye agambye waddeyo kubeera nga alwanirira abakyala abali mu kubeera nga batulugunyizibwa bavumibwa mu bufumbo bwe bafumbirwamu. Tagenda kubeera nga alwanirira ba side dish, agenda beera nga alwanirira abo abakyala bennyini abamanyikiddwa ab'empeta abatali bali abebbali. Embeera yo bwetyo bwekyayimiridde naye nga ddwo olutalo lukyakutte wansi ne waggulu. Kino nno kyongera okonfaminga nti ddala ekyamazima ebyogerwa nti famire eri Pastor Kayanja ne famire ye
bagiwamba ekyamazima byandibanga bituufu. Famire eya Teddy Bugingo nga kwogase ne famire eya Pastor Kayanja bandibanga bali babiri, bandibanga bali bati nga bali wamu nga mu mbeera yonna n'ebigenda maaso byonna babimanyiko nga kwogase n'ebyemikolo nabyo byandibanno nga bituufu okusinziira ku mbeera nga bw'ogirabye, okusinziira ku bigambo ebyo nga w'obiwulidde eby'omusumba Jessica Kayanja byongera bwongezi kakasa nti olutalo Sematalo dwowe luli ku zino enjuyi ebbiri, era kyongedde n'okakasa nti ekyamazima famire eya Kayanja yeri emabega wa Teddy Bugingo era yemuwa amaanyi era na buli ekigenda maaso famire eyo ekimanyiiko. Kino nno kyongerera okukakasa nti n'ekyemikolo yandibanga Pastor Kayanja byaddala yagenda okubeera ki, yagenda okukolawo nga taata w'omwana wa Teddy Bugingo agenda okwanjula essaawa yonna. Katulinde tulabewa gye binaggwera naye nga ddwo olutalo lubindabinda mu makati ga Pastor Bugingo oluvannyuma lw'okuvayo n'ategeeza nti ayagala kubeera nga alaba ku baana be, nti omutima gumulumira okubeera nga alaba ku baana be. Kati nno kyazuuse nti emikolo gyandibanga Pastor gye gyamukanze oluvannyuma lw'okuwulira nti omwana essaawa yonna ewaka aleetawo emikolo, kyokka ebyembi si ye taata obwataata baabumuggyako ne babugabira Pastor Kayanja. Kakati nno kyandibanga kati kiri confirmed oluvannyuma lwa kabwejumbira mwennyini omukyala Jessica Kayanja okuvayo n'ayogera mu katambi ako ng'olabira ddala akoona Pastor Bugingo nga kwogase n'omukyala Susan Makula. Ate kasita ayogedde ku baside dish awo omanyirawo bumanya wa message eyo gy'abadde agyolekeza, naye yembeera ekyakwatidde ddala wansi ne waggulu. Era nga nkusabogedde mu comment section tubire nga tukubaganya ebirowoozo, otubuulire ddala mu butuufu twawulidde omukolo ogugenda maaso oba omukolo ogugenda obeerawo mu maaso mu biseera by'omu maaso awo, era nti ne kaadi zatandise okubeera nga zigabibwa bapasita bangi baayitiddwa era gugenda beera mukolo gwa kitiibwa nnyo nga bw'okiwulira. Naye nga ggwe ng'omulabi owagira ekyokubeera nti Bugingo yaggyibwako ekitiibwa ky'obwataata ne ku mukolo guno bagenda leetako taata omupya era nga kigambibwa ne Pastor Kayanja, okiwagira oba tokiwagira? Yitira mu comment section obeere nga butereevu otuwa endowooza yo. Abasinga ku mmwe mugamba kijja bakikyamu nnyo bwe basalawo taata baleete taata omulala ate nga Bugingo gyali mulamu, ate abalala mugamba taata yayisa nnyo mu mukyala amaaso n'abaana ddala kisaanira Pastor Kayanja n'azannyawo mu kifo kya taata. Genda mu comment section naawe obeere ng'otuteeramu endowooza yo, naye ng'olutalo luno ddwo si lwakuggwa wadde yadde n'akatono. Ku Mukutugika Media kw'obadde nkusaba osubscribinge gw'atannaba, naawe atannalikinga video genda maaso bw'oti obeere ng'ate ogirayikinga subscribinga. Yitira mu comment section obeere nga onteramu endowooza yo, naawe alina kyagala okubeera nga otuwabulamu osobola obeera nga okiyisa butereevu wansi awo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.